Sebo weewaawo kansa awona kansa tawona kansa awonera ddala bulungi nabagamba ekirwadde kyonna okumanya envumula yaakyo olina kusooka kumanya nzija yaakyo ekintu ky'otomanyi bwe kyajja tosobola kumanya bwe kikola ki bwe kigenda kati kansa ow'ebika byonna awona eddagala ekkulu mu kugoba kansa namba emu sooka weesonyiwa sukaali kuba kansa mu mubiri alya sukaali gwaliira sooka weesonyiwa eki sukaali ow'ekika kyonna y'omuwummule kimu ekyokubiri onoonye kye bayita ekitangaala ky'ensi ekitangaala ky'ensi muddo gulanda gubeera nnyo ne mu tawuni guno ne wano weeguli owakasa guleete bagulabe subscribing atannaba naawe atanna following ekitangaala ky'ensi yono aba everywhere ono ekitangaala ky'ensi ono mulaba obuntu buno mubulaba mubulaba bulungi mubulaba bulungi teweetaaga chemotherapy eno ekyemo yaffe akati mugenda kunnyambako abakansa tuzimbe eringa sauna ne steam bath wamu n'ab'ekiwanga obuntu buno bwe tugenda okufumba buno obuntu buno tugenda buteekamu ekitaffeeri simanyi bamumanyi kye bayita ekitaffeeri kyemukimanyi mu kitaffeeri muno tugenda tufunemu akaddo ke bayita sezira egyo emidde esatu kwe tugenda okusinziira osalawo otya era kika kya kansa ki buli kika kiwona kuba bagamba eyo stage bagamba nti eyo tekyawona yes naye ate abo babampadeko okwo era ne bawona kati mwegendereze nnyo kansa w'omu bulago nti olwokuba nti nkuwa birungo byakulya na kunywa okutereera kati ate kansa bw'amala okuziba obulago kitegeeza ogenda kuba tosobola kukola ki kulya automatically katonda aba agenda kukutwala munfuna bulungi so gwe nga tonnafuna kansa bino byennyini era bitangira obutamufuna kitegeeza wandibadde obinoonyangako mu bulamu bwo ate siti mu buli wiiki noba ng'oliddeko ku birungo ebikoze eki ebitudde mu middo gino byanange bino si byambu si byakusaaga si byamuzanyo tuli ku ndwadde enkambwe ezajja ne zitabangula omubiri nga zaava okusingira ddala ku ddagala lyetukozesa okufuuyira omuddo eririmu glyphosate ekisumbu wensi glyphosate yali mu byenda kati bino byebikuba glyphosate oyo y'omu yayingidde mu kiwanga mulaba nga olwaleero omuntu abeerawo omubiri ne gumusiiwa empewo bwetandika okujja n'aziira mu biseera by'omusana enfuufu bwegira n'afuna glyphosate ono atambula kuba bamuyisa mu bbanga bino ebintu temubiraba biri awo bizibuzibu byakutegeera naye bitambula n'empewo kati empewo eyo buli lwejja ne bijja nako gakemiko gasigala mu ttaka kati omusana bwe gwaka enfuufu bwefuumuuka n'ekufuumuukira bijja ne bikuyingira mu ngeri yonna ne bikuyita mu nnyindo bwe bikuyita mu nnyindo biyingirira ddala n'obissa ne biyingira mu mutwe gwo kati mumbadde mulina ensonga abasawo bye babanyonnyola simanyi omuntu ebirwazo ekiwanga simanyi n'okuba nga wagwako ku accidenti n'ofuna omutwe olwaleero omuntu afuna ekyuma ekizimba ku bwongo lwa glyphosate ono gwanuusa obunuusa mu nfuufu so mulina okuba abeegendereza eri obulamu bwammwe ekyo kyo kyenyiza okubagamba bino ebintu byennyini osobola obikozesa ne weeyoteza bw'oba nga alina kansa oba ekizimba ku bwongo bino osobola obigattamu amalagala ga lumonde ag'abitambi oba amalagala ago mugamanyi gaba mamyufu ga redi n'oteekamu n'olulagala lw'ekitooke kya kivuuvu bw'oba olina sauna ozala kinjagala mbagamba ntukole sauna ne steam bath bituyambako omuntu bwajja n'asooka ayotamuuko ate bw'amala okwota ate n'alya kwegamba weeyonja kuno kwonna kungulu mulimu obuwuka ng'olina okukagoba ku mubiri kuno kungulu ne munda nga ne bonaakagoba munda kungulu ne kasigalako wajja kuddamu kakole ki kayingire ensonga lwaki olwaleero osanga omuntu dokita ng'omubuuza omwana yalwadde ki n'akugamba nti infection naye nga ekigambo infection nga kiri awo si kyangu kyakunnyonnyola naye nga talina kyakikola ki kino kissa obwana bwaffe obuto kissa ekitaddemu abaana ebituli mu bwongo okuzaala abaana abalina emitwe egibootaboota n'ebirala so ku kya kansa wano we tuba kansa alimu ebika bingi naye koozi enkulu ebeemu eri mu mmere still tulya mulye ali mu gundi y'abazungu eri controlling the food glyphosate
emmere eri ku katale yonna nfuuyire gwe okwata ote bomba n'ofuuyira kasooli omuddo ogumu ne gukala kasooli n'atakala kati kitegeeza gali oliyingidde mu kasooli muli kati bambi abaana bammwe ku masomero bye balya era gwe omuzadde yenna alina omwana ku ssomero kakasa nti ojja mune kya sita atisiti omufunireyo okuki ku buwunga buno bwe tuba tusekudde era ofumba mmere oba ageze ku ssomero emmere gye bamuwa ye akwatayo kajiiko ke kana katono n'akola ki n'akansirako aba akendeezezza ku bulabe obuli muki mu butwa buno aba yeerongoosa oba ntegerekeka abaana abali mu masomero eyo babagema awo nawo nja kujjawo mbalage omuddo gwe tukozesa okusaabulula eddagala nga ligemye abantu abali Canada eyo mukiraba nnyo ndowooza abaddugavu abali Canada ne mu nsi ezo nti mulaba nnyo abaana nga bafuuse bazengebe bakikola nnyo bakuba abaddugavu eyo empiso munfuna bulungi tebabaagala kati naffe buli bakuba omwana w'empiso kakasa nti wafunye ekirungo kino munfuna bulungi nti omwana ono niwe bamugema nga olwedde yakiridde tebalina kye bagenda mukosa tugenda bisaabulula balye bwe bakuba agadagala gaabwe naye baddemu bazaale abaana babafudde bamawaya abaddugavu babalwanyisa naye obuddugavu tulina gye tulina bingi obwa Katonda nabagamba ffe tubulera ffe tusitudde ensi semazinga omuddugavu bono ffe tugisitudde ffe tulera ensi yonna ffe tuliisa amawanga gonna ffe tugagawaza abasemazinga zonna so kitegeeza n'okwevumula n'okuvumula abalala abeeru kuba n'abeeru nze ebyaddala sijja kulimba bajja abeeru bajja balina waliyo abaddugavu abali eyo mu nsi z'abazungu kati nga be bagira ne bagamba tulinayo oyo mukwano gwaffe akola bwati ne bwati era ze bwe bajja bino byembakola ki byembawa bakufuna batya abalala nabo era ekigendererwa ekyange kati ebintu nga bino okubyaza golowooza weetaaga omuntu bumeka okuwona buno okukola omukebe ogumu kitegeeza twetaaga bingi twetaaga ekifo nga kinene ekyettaka ketunaasimba emiddo gyaffe gino so nsaba buwagizi tuzimbe ekibuga kino gwe nga tolowoozezza nnyo nga bwokera ku makya n'owaayo ekimu eky'ekkumi nange bw'oba okola oŋŋambe nti mwami Ssaabakaaki pulezidenti w'obutonde nti wangi nti ninawo akasente kange keekano nange nkataddeko ng'ettofaali okuzimba ekibuga ekyo bwe tunaakizimba tetunaagula ettaka erimala kyammwe mujja kujjanga tubeereyo tulye ku mmere yaayo tunywenga ku mazzi gaayo n'ebirala gudu ennafu baakebeddewo nga waliwo amazzi amalungi kati era njala tusemewo amazzi ag'okunywa ate n'agakola emirimu kale obuwagizi bwonna obw'engeri yonna nsaba mu bumpe esimu yange eri emu okwewala omufere nti ate gundi yafera yabba waliwo abakwata vidiyo ne baziteeka ku mikutu gyabwe nga bagijja eno ku mukutu guno ekyo nyiza obutakibaako nakyo kontrolo naye ennamba yange eri emu era eri mannya gange Ssaabakaaki Peter ennamba yange eri 0743 24 39 87 0743 24 39 87 oyo kansa tumugobe tumufume bufumi wano munda mu ggwanga Uganda ebimu ebyekyama nyinza okubanga wano sibyogedde naye nga ndibyogera ate era mu maaso ku ndwadde zino ebyama ebiri emabega newala bafere kubanga bwe banaamanya ebintu bino abamu bajja bikozesa mu bubi so njala tusooke tuteekewo ddala enkola ennuŋŋamu oluvannyuma tubeeko ebimu bye tuta kyensaba Katonda w'abajjajjammwe abankuumire nga muwona Africa must shine, Africa will rise again.